omwami omu eyagamba nti nateesaganya ne Museveni oba twateesaganya ne Museveni asobole okuta Nubian D asobole okuta Edi Mutwe Dan Magic n'abalala ne Bobi Yanga era n'agamba nti era nateesa ne Museveni okumpa passport yange naye simanyi passport yange Museveni yali yagitutteko oba polisi yali etutte ku passport yange oba baali bagiwambyeko passport yange nga nyina ogisaba baginzirize ekyo sikijjukira maybe yandikinzijukiza naye okubabuulira okubajjukiza nti omuntu y'omu nga bannaffe bakyali mu kkomera nga ffe tubabanja bubanja nga pakatikati bwe tubabanja naye yavaayo n'agamba tumuolukusa agenda ateese ne Museveni ne tugaana kuba ffe tetwegayirira ku ddembe lyaffe naddala nga tetulina musango era awo obwavu butakwatagana naffe naye gye buvuddeko namulabye nga kutte kubo ng'ali mu State House ewa Museveni nga yeetema amaganzi ndowooza nga abalabwa minisita so ekyo kyongera obbalaga titulina abantu abagamba nti opposition naye nammwe ndowooza mugenze mulaba kwatira Arua ne bamuvunaana omusango gwa kuba motoka ya president ne batulaga n'emmundu zaalina era ne bazireetaawo ne bamutwala mu kkooti emmundu ne zibula naawe kimba wabakukwata balawo bazinaabula nejuze motoka y'ekizibiti baagimoddiza mwe battira Yasini Kawuma tebagiziza kati bano babwanika baleke kubuzaabuza bantu gavumenti lwaki ba Edi Mutwe tebakwata gavumenti lwaki ba Bobi Wine ebakwata n'ebata abo si ekigendererwa kyabwe abo olwedde bamanyi nti ne bwe naakola etya tebayinza kudda ku ludda lwayo gavumenti ekwata bano abatono bano abawansi ba Olivia Lutaaya ababadde bakwogerera ku social media si kubanga eyagala kubabonereza kubanga eyagala kutiisa bakimbowa abagenda okwegatta ku struggle nti nze bwe mba nsoma amateeka ng'enyumiririzaamu nawulidde mukyala Namboze ng'agamba nti Abedi Bwanika dokita ali abalwadde be katosuubira dokita ali abalwadde be kubanga tutegerera ku levo y'emu nange yasoma amateeka agambye nti ati dokita omusawo wa bisolo ense bw'agijjanjaba mbu bw'agijjanjaba n'alaba ng'egaanye ng'agamba nti mukasale ali bagamba nti mukasale ng'ayita omukinjaye nga bakasala ate nga naye bamuwaako ki naye madamu tica nga bonna abali ku polling station eyo bonna ba agenti baabeesimbyewo nga bonna ba NRM naye ng'onayina appointment letter ya DP olina appointment ya FDC onayina appointment letter ya PPP kubanze nalewa PPP ng'onayina appointment letter eya independent naye nga bonna ba NRM kati ba Abedi Bwanika ekyo kye baagala ffe tukole mu busiru bwaffe baagala Kyagulanyi atekewo pate structure ojje waffe kuba kati tulina ebifo batasobola obviously waffe Maganjo tebasobola kuyingira Munansa na municipality ebyalo tebiwera 10 mwe basobola okuyingira ne balina ebyalo ebirala tugende ng'engoma eyo nga waliwo pate structure ya NUP niye nga bonna bagirimu ba NRM so bagala bano bakagabo engeri bayingiramu bakagabo Jimerwanga kati kagabo Jimerwanga naye nyine Abedi Bwanika bwe bakola pate structures ziba ziyambani NUP ziba NRM kati ebyo wadde kitya tekwaliko kyapa kya central government wadde kitya byali by'abantu buntu ngera commissioner bayise nga yeye mulamuzi ng'etteeka bwe limugamba mu nnyinga y'E88 awulirize ensonga zaabwe Sam Mayanja n'ayingira mu lukiiko olwo ne fitina ye n'avumira mu Ssaabasajja Kabaka naye nze nagamba Kabaka baba ayagala ettaka agenda aligule naye nga ye bukumula atudde ku eka hafu ya mayiro nga kitaawe yagabananga bane nga tagiguze nge ewa bigalo ali ku acres 40 nga kitaawe yagabananga bane teziriko lisiiti naye ali ku Kabaka waffe amumanyira amulangira nti agenda agula ettaka yagandi Kabaka talina ttaka mu Buganda tebabalimba kati namudde ne ku Lwesande ng'ayogera ku public land nase nti all animals are equal but some are more equal than the others. That's why president bw'aba ayita ku kkubo n'ow'ebigere talisala era ab'amagye babeerawo n'emmundu zaabwe. You have a right to walk, you have a right to move, you have a right to do whatever you want, but when the president is moving
your rights are restricted. Tosobola kusala kubo nga Museveni tanaba kuva eno kugenda kudda eri. Siza nnyo kwebaza emirimu gy'osobodde okuba ng'otuusako engalo weebale nnyo weebale ddala gwe munaffe atugoberera. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Nchemba akubuuzako amakya gonako olwaleero nsinzidde wano mu Kampala kansuubire nti naawe oli bulungi eyo gy'osinziira okuba nga ate otugoberera naye njagala okuba nga nkutegeeza Dr. Senjobe owa BWANIKA agamba nti gwe nalina okusoomozebwa okwenjawulo mu ndwadde ezitawanya obulamu bw'abantu. Duka ogendeyo okwo asobola nga ate akukanika oba nga akujjanjaba abalina fibroids, abalina prostate, ulcers, hernia, abakyala mu nsonga mugenda we muddayo mulumizibwa nnyo n'ebintu ebiringa ebyo. Dr. Senjobe ajja kuba nga ate akujjanjaba. Asangibwa wali Emengo opposite Masengere oba mu bitundu by'eggwanga byonna eb'enjawulo Masaka, Mbarara, sides z'Ebusoga ali Ejjinja, ali awo mu Katale, Daniel Wero ali Kansana n'ebitundu ebyetoolodde awo. Dr. Richard Senjobe owa BWANIKA gendayo asobola okuba nga ate akujjanjaba mu mbeera ez'enjawulo ezisumbwa obulamu bw'omuntu. Tulina mukadde waffe Sentamu Sewandagi gwe tugenda okuba nga tunyumya naye olunaku lwaleero. Nkakasa nti mumanyi bulungi era munyumirwa emboozi ze kubanga ebigambo abyogera ate nga abitaddeko essira ate nga abimanyi. Waliwo oli ayogera obwogezi naye ng'ayagala kuyisaawo oba kutuusa mukolo nti ayogedde naye gwe njogerako ebigambo abimanyi. Tuyinza tubeera n'abantu wano mu ggwanga nga mutuufu muga naye kati naye ayogedde naye atera mu mbawo omwaga. Nalabako olumu mukadde wange Utamaguzi yaliko ku TV station emu nga bamukyaziza n'owekitiibwa Mukaaku n'abuuza president ne presenter ddala walabye nga nja mu Mukaaku okunkyaza ne Mukaaku ku konde kale nsonyiso okulaba sooka obuuze ku bantu bo. Banyabo ne baseera batuwuliriza era abatulaba yonna gye musinziira mbalamusizza. Nsanyukirako nnyo abo bonna abafunye ebirungi. Nsanyukirako abo bonna abafunye ebirungi mu bulungi ate era nenakuwalirako n'abo abafunye ebizibu eby'engeri ezitali zimu kubanga byo bingi mu nsi muno. Ebirungi n'ebibi byonna biva eri Mukama Katonda naye waliwo ensonga lwaki bivaayo era bw'ofunanga ekibi osookanga kwetegereza ku nsonga ebbiri kubaako emu nga kyekizibu kyo bwe kubanga okukkiriza tekuli nnyo abasiraamu gye bayita imaani obanga gw'oli n'ensobi kubanga tulaba Yobu mu Bayibuli nga Katonda amuggyako ebintu bye byonna eby'obugagga amutwala mu kubonaabona okw'ekika ekyawaggulu olw'okuba Katonda yali yeewaanidde ku Sitaani nti alina okukkiriza kw'amaanyi. Sitaani n'amugamba nti akkiriza lwakuba wamuwa byonna n'amugamba nti bimugjeeko naye tokwata ku bulamu bwe olabe. So oyinza okuggwamu amaanyi ng'olaba ebintu bikugendako naye ng'ate Katonda yagambye nti babikuggyeko tebakwata ku bulamu bwo ng'alina ebingi byakutegekedde ebisinga bino senga oguma kati gwe olaba nga bigenda n'onoonya omuguwa weetuge. Olina akantu kowansomesa n'ongamba nti oluusi ebizibu bitutukako nga tusasulwa ebyo bye twakola. Era oluusi ebizibu bisobola okutuukako nga olina ebbanja ly'osasula olina ensobi ze wakola Katonda n'asasula ezo naye ate ensobi ezo si zizo zokka. Waliwo omuntu omu mu ggwanga wano ekyoyogere kino waliwo gwe kyatuukirako era oli n'agamba Katonda amusasula bye yakola. Yagenda n'asenda ekyalo Kiramba ekyaliko abantu eka z'abantu bazaali mu lunaana bonna abatuuze abaleka abamu ne babatta abamu ne babaziba bila mupango oyo naye wayitayo ebbanga tono abaana ababalongo omu yali ayavula n'agwa mu swimming pool n'omulala aba alengera munne mazzi naye najasikayo munene n'agwayo. Kati kyenkugamba nti kati oyo kyamutuukako naye ate ekikolimo kikwata emigigi emeka 5 kati ekikolimo ekyo kikyaliwo kisikire abaana abo oli yagwa mu swimming pool n'omulala n'afa kati ate bano abasigaddewo abalamu bayinza okisanga era mu maaso oba abaana baabwe oba abaana b'abaana baabwe. Kati oyinza okusasulira ebyo n'obuuza naye lwaki nsasula nga jjajjaawo ye yatta abantu erwero ku mulembe gw'Obote nga jjajjaawo ye yatta abantu mu lubiri lwaffe Mmengo
nga jjajjaawo ye yali olukwe mu Bwakabaka bwa Buganda mu 1954 ojja kutuukaawo nga jjajjaawo ye yali erweru nga yatta abantu mu lubiri lw'omusinga ekikolimo kijja kitambula kati kyova olaba gw'ogambye nti oyo yagenda n'asenda abantu n'abagobawo nze ebyo mbibeeramu naye ntera nnyo okugamba abantu nti okusenda abantu si ye solution era nina abantu beŋŋambye nti olwali oba olina ettaka nga liriko abasenze solution ziriezi you either accept the reality nti embeera y'ebyobufuzi eriwo si y'amateeka embeera y'ebyobufuzi eriwo n'ekigendererwa ekyokukyayisa ab'ebibanja ekyokutabaganya ab'ebibanja n'ab'ettaka abalala basobole okulitwala ewarantinga nti ab'ebibanja balina kulemera ku ttaka kati ono ayagala odigula n'asenda basendi kati bweba ewarantinga nti abantu balina kulemera ku ttaka obutatwala bikolimo ebyo mu maaso jangu nabo mutegeeragane oleme kuyimirira eyo olagire abatasobola ettaka lyobe ng'olifunako kuba tojja kutwala bw'onotta abantu ng'ono eyabasenda ate naawe ojja kufiirwa abaana ng'abaana babiri b'ofiiriddwa ng'oyo be yafiirwa tebajja mu bungi bwa ttaka mu bunene bwa ttaka ly'okoze eki lyewatwala ng'oli ne bwali kuweera bwereere n'omugamba nti ettaka eryo kandikuwe ku bwereere abaana bana babiri obampe mbatwale nga tosobola kukkiriza ettaka no lyotutte gavumenti ezokyukiraawo ettaka niriddemu bannyini lyo gw'ate bano abaana baba babo ate nga baba bafudde kati nze kyeva ngamba nti nze mu nkola eyange nzikiriziganya ne bannannyini ttaka nti nannyini ttaka tukkaanye embeera y'ebyobufuzi eriwo ab'ebibanja yabakyajinga era ekigendererwa kyabwe kyakutuwambako ttaka tutegeragane n'ab'ebibanja tinammwe ab'ebibanja ettaka lino tuyinza oddiguza omusajja oli alina amaanyi agabasendawo n'amenya ennyumba zammwe na buli kimu n'akitwala ne bwe munatta abaana be ku ttaka temujja kudda ate mmwe ababo abataataganyizanga era bakoze eki abagobye era fo middle ground eri ki tukkaanye Sewandagi ow'ettaka ne Kimbo ow'ekibanja bakkaanye Kimbo olina ekibanja kya yiika 10 ku ttaka lya Sewandagi eka 2 ez'ettaka zisinga eka 10 ez'ekibanja omugaso n'omuwendo kubanga ow'ekibanja eka 10 tayinza genda n'azisinga mu banka n'emuwa ssente katugeze oba miliyoni 10 so ng'ate ow'ettaka yiika 2 bw'akwata yiika ze 2 n'akayumbako akaliko bw'agenda mu banka emuwa ssente nti kati middle ground eri ki nti gwe ow'ekibanja bakuwe yiika 3 bwe biba biganye nnyo nga kale wateekako development nyingi bakuwe mmeka bakuwe ennya ow'ettaka atwaleko 6 omusajja waffe twalina 9 naye yatuwaako 2 kitundu ate oyo yabawana katono nnyo naye era mwakkiriza naye era nemulaba nga kisinga okulwanagana naye ku kibanja kye ate amazoleta abantu abatenso ogulagulako kati embeera eyo ffe bwe tugitunuulira tugiraba nga si etuyamba naye waliwo embeera mwami Museveni gy'ataddewo ng'olaba erina ekigendererwa ekirala tuli wano Sam Mayanja we yavumidde abo Bwakabaka bwa Buganda Commissioner Land Registration Beka Mugayino yayita abantu b'ebyapa ebya mayiro balinga 15 mu lupapula lwa New Vision olwange ennaku z'omwezi 3 Septemba omwaka 2024 n'alistinga ab'ebyapa ebyo n'abagamba nti kizuuliddwa ng'ebyapa byammwe bino biriko ensobi ezeetaako okutereeza n'olwekyo mbayita mu lukiiko mujje abakwatibwako yayita bannannyini byapa n'abalinako ensonga ku byapa ebyo mu lukiiko olwo ebyapa ebyo nabo bisoma nga byakuba mu New Vision tekwaliko kyapa kya Bwakabaka bwa Buganda yadde kitya ekyokubiri tekwaliko kyapa kya Minisita Sam Mayanja wadde kitya tekwaliko kyapa kya Central Government wadde kitya byali by'abantu buntu ng'era komishona baayise nga yeye mulamuzi ng'etteeka bwe limugamba mu nnyinga y'e88 awulirize ensonga zaabwe Sam Mayanja n'ayingira mu lukiiko olwo ne fitina ye n'avumira mu Ssaabasajja Kabaka naye nze nagamba Kabaka baba ayagala ettaka agenda aligule naye nga ye bukumula atudde ku eka hafu ya mayiro nga kitaawe yagabananga bane nga tagiguze ewa Bigalo ali ku acres 40 nga kitaawe yagabananga bane teziriko lisiiti naye ali ku Kabaka waffe amumanyira amulangira nti agenda agula ettaka yagandi Kabaka talina ttaka mu Buganda tebabalimba kati namudde ne ku Lwesande ng'ayogera ku public land nasese
nengamba nti ekituufu ekyamazima Sam Mayanja tayitangako mu law school. Mu law school yaliyo nga bamukolera ebigezo bacuba nga ye kubanga yalina sente nga asasula busasuzi baana ne bakola ebigezo n'asabu meetinga nga asasula busasuzi baana ne bakola ebigezo n'asabu meetinga ebigambo byayogera tebifaanagana muntu yayita mu law school. N'embuzi emanyi nti etteeka kasalibera repealed toyinza kulirifaalingako. Ne baba section muteekere katugeze etteeka lino litubadde nalyo kapu 227 kati yafuuse 230 ne bagamba nti ennyingo 18 bagiripiiringa toyinza kuddamu girifaalingako n'ogamba nti ennyingo 18 eyogera bweti ne bweti. Naye alifaalinga ku mateeka agankaaga mu 9 alifaalinga constitution ya nkaaga mu 7 constitution ya nkaaga mu 7 twagivaako dda ne tujja tulina constitution ya 95 naye ya 95 ne tugivaako ku nsonga z'ettaka tuli ku tteeka lya ttaka kapu 230. Mwami Sewandagi amateeka agatambulirako ag'ettaka ga mwaka ki? Kati gabbiri lye tulina kati liriwo kati ery'ettaka lya 224 pya 224 erivision eriwo toyogera ku ddala lyonna. Kadi minister wa sitting government minister ali mu government eri mu buyinza yebyo abatabiraba n'abanga alifaalinga ku biri ebyedda. Omanyi waliwo gye bayita embuzi? Nzimanyi. Ozimanyi? Twazirundanga mu kyalo. Bw'oba ogikwata bw'oti ng'ogitwala ku ttale egenda eyomba ng'ereekaana ate n'akawungeezi bw'oba ogijjayo ng'ogikomyawo awaka egenda eyomba ng'ereekaana. Naye nga byonna oyambayo. Naye mwami Museveni yamastalinga ekintu eki ayagala nnyo abantu ajja okuyimirira agambe nze Sewandagi na diguli 2 mu byenfuna naye nga byonna byagenda okwogera mu byenfuna bifu nga kino ekya diguli 2 bali abamuwuliriza kuba kwata bwongo awo omusajja mukugu mu byenfuna n'ayogera ebyo. Kati Sam Mayanja bw'atandika okwogera nti ye mukugu mu byettaka n'agamba nogamba nze n'Emmengo nali looya waayo wali mukwano gwange namugambe nti Sam Mayanja tabanga kolooya wa Mmengo. Emmengo yali agenze kuba kicuba Emmengo yali agenze kukuba kicuba bamuleta bulesinga expert gwe balowooza nti amanyi wooyita okusobola okujja sente mu gavumenti ya Museveni. Bingi bya Museveni byetaagani akumanyi ani amanyi ekkuba wooyita okukola ki okujjayo sente awe bamuleetera. So kakati ebyo bwogenda obitulira mu mbeera eyo n'otunula n'oseka Mayanja alumuna naye ndi musanyufu nnyo nti olwaleero Sam Mayanja omanyi Sam Mayanja atandika kuwandiika mu New Vision ne tuwandiikanga nga tumwanukula. New Vision netugaana okupublishinga articles zaffe ezimwanukula. Ekino tusanyuka nti New Vision teyagala kuwulira alternative side najja ku Bukedde ku radio ya Bukedde bagiyita Bukedde FM March 10 n'ayogyogerako twakubirako essimu weekends n'avaako ku wiiki ey'okuna ne bajjako essimu ne batugaana okuddamu okumwanukula ne tusirika ne bajjanga batambula tugenda okuwuliriza olumu lulina wulya programu y'ewiiki ewedde ngeri recorded kati ne mu studio tekyasobola kujja kukoleramu programu wabula teera kaaya amunoonya bunoonya awantu tukolere wano oliwa n'alyoka atwala eririki recorded kati ate bwe yamaze okutuvuma emukono n'ensanyuka ebyensusso nga kati afunye abamilitary police be bamukuuma. Tetuyinza kukkiriza muntu kutumanyira n'alya sente ze bulungi tujja zimulisa bubi. Ngenda okubuuza ekintu kino simanyi oba kigenderere oba just Mwai Museveni akikola bakozi n'esanga akikoze. Ensonga ezikwata kufa obutereevu oba eziruma ffe abaana ba wano abaana ba Buganda baziwa Baganda be bazitembeeta. Si Museveni yekka bwe gutyo bwe gubadde ovuga ku mulembe gw'abakoloni bafunayo omuganda waabwe omusiru ate no nakugamba dda Sam Mayanja si Muganda obuvu obwe n'obudde bwe nabunnyonnyola musajja Murundi we Burundi si kibi okuba Omurundi era si musango omuntu okuba Omurundi naye kibi okuba Omurundi ne weekweka mu Baganda ovuma Abaganda. Jango nnyonyole nti nze mitabani wa Birebwe ndi musajja Murundi jjajjange yava Burundi najja ne Afrika ne kanonya Apollo kive Bulaaya nga yewololewe nga yamwetikiddeko emigugu n'azaalira kitange wano yamuzaalira Namutamba nti eyo gye yamuzaalira nange gye banzaalira n'enkulira muno kitange nange tuzaaliddwa muno okujjako jjajjaffe n'olwekyo bino byenjogera mbyogera ng'omusajja omuki Omurundi naye bino njogera ku nsonga zino so sikukutuka nze ndi musajja Muganda tuli bagujo ku bagonde naye nga byogera bina bifu mbadde ntunulira naye olw'okuba nti kugambye nti abakoloni bwe bagenda bakyusa bukyusa kkala abakoloni abeeru be bagenda ne bafuna abasika baabwe nga bakoloni abaddugavu so enkola y'emirimu gyabwe yonna teyawukana erina ekigambo eki conquer and occupy kwata onyweze ate otwale oteekewo ababo. That's why Juliwe najja wano nja kujja wano ne fayiro yange njikulage nti district council y'Ekiboga bwe yayisa
square miles 4 bazigabira abatuuze abaziriko ate government yaziwa abantu nga babaleetedde ku bbaasi nga siza abana abaaliwo babaleetera ku bbaasi n'amanya gaabwe nga lina gonna abazifuna kati abo baavaawo eyo dozi yatwagiwanika tugiwane mwami Museveni bbaasi ziveeyo ne zibaleeta kiro kya kiviiriddeko amataka ennaku zino okugasanka ebyapa 2-3 ettaka limu anti era kiroyinza kinenyeza nannyini ttaka kubanga nannyini ttaka si yakola ekyo abali mu land registration be bakola ekyo ate nga system yaleetedde ne bano ne babateekawo okulaba gwe noosanga nga ebyapa 2-3 osobola n'okugenda mu system nga gwe ekikyo bakisiimulamu nga kiraga nti tekibanga nayo bukyango enseene ekola ki ebaawo nga gwe muddu w'ettaka nina ekyapa ky'ettaka wano kyentunuulira kiri ku luguudo olwo lwa Entebbe Expressway bananyini kyo bakwata ekyapa ne bakiwayunula yunula n'ekijjako ekazi ziri 5 era kikyaliyo mu 2014 nakati tekinnavaayo naye ate waliwo omufere akirina we bali wennyini ayina ekyapa kyayiika 2 ku kyapa kyabwe era abagamba n'obagamba nti mwenze nno basalirako naye nga bbe ekyabwe bakiwaki yunula naye omufere yazze n'ekyapa kyayiika 2 kati obusiru bwe bwe bakimuwa kitandikira ku ye ate kya Freehold ate ku Mayiroland kati ebyo Sewandagi bwe buzanyi bwensinga okuzannya era mbuzanya ng'omuntu alemereddwa buli mwa kumpa ssente ze zange zenjagala ebyo mbigamba abantu nze bompa ssente nina ssente zesikuddiza emitwalo 100 egyo gyakugenda ku site kwetegereza mpapula zo kuzitunuulira ndabe oba omulimu gwonna agukola bwe ngutunulira nga sijja gukolera nkubulira nti sijja gukola naye abiri sigakola ki togaza anti kabaga koze oba maze ogenda ku site bwe nkugamba nti omulimu gwo ngenda gukola mpa kino nakiri gwe noonya ebyo bye nkusabye ebisigadde ojja kukola nga bikola ki nga byekola byokka awo mba nsobola okutambula naye abantu mwami Kimbo abafuuse baffere olina akazeeyi ke walabye nga keesaasabaga katudde ku ddwaliro Mirembe Medical Center n'omuggo mbusimanya abasirikale bakubye n'amasasi bye bino byosanze empandiika wano mu kitabo omanyi nze ndi omu ku bantu b'abantu abanyigirizibwa era bwe nsanga omuntu ng'anyigirizibwa nfuba nnyo okugenda okunoonyereza lwaki bamunyigiriza mwami Kimbo nalabye omuzeeyi oyo ennaku n'enkwata ng'akaaba nti naye nagenza okulya ng'omuntu gwayogerako nga mumanyi omubbi w'ettaka gwagamba nti yabba ekizimbe kye nga mumanyi muzeeyi waffe ono wa Buganda Land Board Kiwalabye Male konza apaana ensonga bwe beekutte ku mwami Kiwalabye Male gwe mmanyi kankole ki kanyingirewo ngenda okutuuka ewa mwami Kiwalabye Male nga takazeeyi kabbi nga kafere nga kazeeyi kabbi omusajja Kiwalabye Male ajja n'apangisa ekizimbe nga kifu nga bw'okiraba lwakuba tesobola kiraba naye bakindazeeko mu bifaananyi nga bwe kifaanana n'apangisa ekizimbe ng'ekizimbe ekyamazima kyonna kiri dilapidated ye n'amanya nti ajja kusobola okuteekawo eddwaliro akirongoose ng'akirinoveetinze akazeeyi baali bakawa ensimbi nga kaagala bakawe paka 227 mwaka no gwa 2020 emeka ng'ayagala bamuwe ssente paka 227 nga bazimuwanga mwezi ezo bupangisa bw'ekizimbe bano bagambye tukipangise tukipangise paka 2 ko bali nti katuuka paka 226 era cheeke gye nalabyeko yabadde namba 0006445 nga bagiishuwinga ennaku z'omwezi 14 ogwokuna omwaka 2022 ya Centenary Bank ng'emwe milioni 280 mwezi musatu milioni 283 ngeziwoyo omuzeeyi nga zitandika zirenjinga okuva ku 222 paka 223 naye zonna ssente awamu eno gye naleeseeko ssente awamu omuzeeyi yafuna ssente esukka milioni 600 okupangisa ekizimbe kye okukoma 226 alaka alina be yafunye abagezigezi ne bamuwulira abaagala anti kati mwami Kiwalabye Male bw'amala okipangisa omuzeeyi yatamanyi kye bagenda kukolerawo oli n'akirinoveetinga bw'akirinoveetinga n'akiteekamu eddwaliro mu butuufu ekizimbe nga bw'okiraba kimasamasa bwekiti muzeeyi n'afuna amababbanyi bano baali tebamanyi nti eddwaliro lisobola okukolerawo kati bano bataddewo eddwaliro egira ki likola olwo abala bagamba ni muzeeyi ekizimbe tusobola okitwala tusobola okijjira bwe tuti funa bw'okola ki bw'obulaka mailing omusajja ave mu kizimbe akole ki
Chwala mara wettako oyinza otyo mu blackmail ngatabimanyi. Ngatabimanyi kuba omusajja bana mutaka ebbanga ddene nnyo. Kiraba. Kati akazeyi munange bwe kagenza okutula bwe kati nga kajja ate jukira basooka ne befuulafuulaawo ne bagenda mu kkooti. Omuzeyi n'awaaba omusango mu kkooti. Bw'awa omusango mu kkooti bano ne batwalayo ebiwandiiko na n'omusango mu kkooti nabula mu bintu bye sejjusa mwana gwe obanga ofunye obudde nze ndi musajja mukadde okusinga. Bw'ofuna obudde eddayo osoma amateeka. Gawoma. Teri kintu kirina mugaso nga kusoma mateeka. Ebintu obitunulako bwoti oba obiraba mu ngeri ya njawulo. Ow'amateeka. Tobiraba nga wa bulijjo. Ne woboira kati nzoloba Sam Mayanja oyo. Nali badde mulumba ne mukuba ejjinja. Ne kati ate sobola mukuba jjinja. Omulizo nengira mu mateeka. Nga manye ekyokumukolera. Okitegedde. Kati akazeeyi ako bwe babanga banza omuwasende suka milioni 600 n'agenda mu kkooti. Kuba njoke bwe buba musango gwa kkooti naffe tugenze mu kkooti ng'abasajja bateeka musango gwabwe mu kkooti nga kkooti egamba nti omusango katugira tukola kituguliza ng'eyimiriza ebintu embeera sigalenga bweri paka nga kkooti emaze okusala omusango. Kati buuza akazeeyi ekyakaleese kunanka ni kiki beba ndababbi betako okuva eri ku Sam Mayanja gye nkugambye era owulya Sam Mayanja buli wayogera ayogera nnyo ku Kiwalabye Male kubanga Kiwalabye Male yali nnyo mu ttaka ly'Obwakabaka ng'alikola. Kati bino blackmail na kusiiga nziro manyi bana abasajja bakunoonya buli wooli ne bakusiiga enziro balabenga buli kimu bakimette enziro naye mwami Sewandagi kati nina okweralikira kwenfunye abantu abasinga mu byalo eyo abamu bawangalira ku ttaka lya Kabaka era oli omuwulira gandi tuli ku lya Kabaka tuwa busuulu oba tuli ku kyapa mu ngalo n'ebiringa ebyo actually ne companies z'ennaku zino zize zitunda amataka ezo zigamba erya Kabaka sente bwe ziti ery'ekyapa sente bwe ziti kati ate minisita w'eggwanga bw'avaayo n'agamba tewali ttaka lya Kabaka wano mu Uganda gwaliriko obweralike tubugenda kutumira ate tetugenda kutandika kuliira mu kuseke eno mu mateeka tugamba nti he who alleges must prove oyo aleeta olugamba ateeka okulukakasa. Sam Mayanja tumugamba aleke kwogera bwogezi bw'aba ayagala okulaga nti nabino ebyokugenda okufuna abaana basajja bagende ba blackmailing bakiwalabye Male baba nafuye musajja ofunye milioni z'omusajja 600 ate ogenda ku street wekalakasa ate nammwe mususe mu abaana bali ku TikTok temubuuliriza nze kyovola soogera ku kintu kye sibuuliriza. Njuki bwe yajja ku platform kwe nali nga z'okuvuma Samu nga okutuvuma sebo yatugamba mbu tetuyinza kudda wano twasamirire ng'eŋŋaŋa kubanga twanukula Sam Mayanja ayogera ebituufu. Ono Njuki yali aladisi w'Entebbe? Njuki oyo yali muwandiisi w'olukiiko lwa Buganda lw'abazzukulu ba Buganda era abazzukulu ne bamugaba lwa mpisa z'enki embi. Bwe yajja bw'ati nze nagamba bugamba nti oyo Njuki mmumanyi. Nimbuza naye nasembayo mulaba ddi twakomawo kati akolawa ngenda okujja nga nzudde enjuki kati naku zino mutembeeyi njuki akola bino ekizibu Sam Mayanja yamutemedde najja avume kati bibadde tebiri busa nti ate Sam Mayanja era y'omu afunye akasajja bagende ba blackmailing kubanga bamanyi Kiwalabye Male ayina ebyo bwino kulina ettaka kati ekizibu ekiri mu Buganda wano kubba ttaka nga gavumenti n'abali mu gavumenti baagala okubba ettaka lyaffe balikole ki balitwa awali obuzibu era bino byonna byolaba awo bikoze eki we bivudde. So kale njagala kutunuulira nze nkulage nti ebintu bino nga bwe biri ffe tusaasira busaasizi bannaffe ababikola ki ababitambuza tebali eri yokka waliwo abuuza nti lwaki bakozesa Abaganda abalina amannya Amaganda bakozeseddwa nnyo okukola ebyo. Kati walabye mukwano gwange Dr. BWANIKA oyo no mukwano gwange nnyo yalina ekibiina PDP naye nga ye president waakyo ye chairman waakyo ye matabi gaakyo ye general secretary ye byonna naye kati agamba abanupu tikyagulanyi temuyinza kutambuza kibiina China Party Structures. BWANIKA yesimbawo emirundi egi gye myaka 10 omwaka ogwe 15 avuganyiza ku baka ba parliament gwe mbuulira Kimbowa ekyalo okuomanyi structure ya PDP era nali manye eka tutuzanga wali ku hotel triangle kumpi ya kati oyo ayina moral authority okubuuza ba Bobi Wine party structure kati oyo omanyi twenanya okubuuza okolerani BWANIKA okolerani kubanga NRM eyagala NUP ekole party structures ku ground nga naye abazituddemu bonna ba NRM ekyo kimanyi naye nga za NUP nze nevuga kankubuulireko navuganya mu kalulu ka 28 by election eya 28
mu Kyaddondo North yali constituency kati bayita Nansana municipality olwaleero nayina polling stations amakumi abiri nga bw'otuuka ku bench ba agenti bonna weebali era ojja n'olaba Kimbwa okay najjayo agenti leeta nga yiyo Sewandagi gwe wa PPP nga gwe wagimuwadde naye nga Kimbwa wa NRM yakwatidde nga bonna abali ku polling station eyo bonna ba agenti baabeesimbyewo nga bonna ba NRM naye nga onayina appointment letter ya DP olayina appointment ya FDC onayina appointment letter ya PPP kubanze nale wa PPP ng'onayina appointment letter eya independent naye nga bonna ba NRM kati ba BWANIKA ekyo kibagala ffe tukole mu busiru bwaffe bagala Kyagulanyi atekewo pate structure ojje waffe kuba kati tulina ebifo batasobola obviously waffe Maganjo tebasobola kuyingira mu Nansana municipality ebyalo tebiwera 10 mwe basobola okuyingira ne balina ebyalo ebirala tugende ng'engoma eyo nga waliwo pate structure ya NUP naye nga bonna abagirimu ba NRM so bagala bano bakagabo engeri bayingiramu bakagabo ba Jimerwanga kati kagabo Jimerwanga naye yennyini BWANIKA bwe bakola pate structures ziba ziyambani NUP ziba NRM kati ebyo tunulira awo yennyini kwa BWANIKA yagambye nti bano abasiba abakkiriza omusango nti Kyagulanyi akimanyiiko era nti bwe babakwata lumu ne bano abaali Kalangala kwali ba Edi Mutwe banubyani abalala yagamba lwaki ba Edi Mutwe nenubyani babateerawo kye nakugambye nti nze bwe mba nsoma amateeka ng'enyumiririzamu nawulidde mukyala Namboze ng'agamba nti BWANIKA dokita ali abalwadde be katosuubira dokita ali abalwadde be alya cannibalism kubanga tutegerera ku level yemu nange yasoma amateeka agambye nti dokita omusawo wa bisolo ense bw'agijjanjaba mbu bw'agijjanjaba nalaba ng'eganye ng'agamba nti mukasale kali bagamba nti mukasale ng'ayita omukinjaye nga bakasala ate nga naye bamuwaako ki naye madamu tica nakulabye ng'osekaawo bwe saategedde dokita BWANIKA musawo ali abalwadde be kati ye atulowoozesa nti naffe tutegerera ku level yemu naye kwategerera njagala nzikirize nti Kyagulanyi yabadde abimanyiiko era nti lwaki oba Edi Mutwe babateerawo ate bano ne babasibirawo Dr. Kizza Besigye y'omu ku bannayuganda basinze emisango emingi mu kkooti ya Uganda kituufu ali mu kkomera ali bweru talina emisango egiwera 10 miyitirivu mulimu nejja naggomola mulimu nejja okulepinga abakazi Dr. BWANIKA ateeka okumanya waliwo gye tuyita natural omusajja George Orwell yagiwandiikako mu maka g'abawansolo nti all animals are equal but some are more equal than the others. That's why president bw'aba ayita ku kkubo n'ow'ebigere talisala era ab'amagye babeerawo n'emmundu zaabwe. You have a right to walk, you have a right to move, you have a right to do whatever you want, but when the president is moving your rights are restricted. Tosobola kusala kubo nga Museveni tanaba kuva eno kugenda kudda eri. So bonna bawansolo naye abamu bawansolo okusinga ku bannaabwe. Kati ayinza okubuuza bano abaana ababadde basigaddeyo ne Bobi Wine ne Edi Mutwe n'abalala baawaako amagezi bw'obateeka ku level y'emu. Bw'oyogera ku Edi Mutwe yali bodyguard wa Bobi Wine. Bali bakazi batw abamu just bali ba foot soldiers nga baze kuyiwawo mubiri. Nobody knew them. Era ye Edi Mutwe kyabanguyira mangu nnyo omulamuzi okuta Edi Mutwe kubanga ne international pressure eteekebwawo ng'okutte Bobi Wine. Walabe abantu nga gavumenti ebaguddeko emisango gy'obutemu ate ne mala n'egisuula. Bakwata Kyagulanyi ne bamukwatira Arua ne bamuvunaana omusango gwa kuba motoka ya president ne batulaga n'emmundu z'alina era ne bazireetaawo ne bamutwala mu kkooti emmundu ne zibula. Naawe Kimba wabakukwata balawo bazinaabula. Ne juze motoka y'ekizibiti baagimoddiza mwe battira Yasini Kawuma. Tebaagizziza. Baagizza. Kati bano babwanika baleke kubuzaabuza bantu. Gavumenti lwaki ba Edi Mutwe tebakwata? Gavumenti lwaki ba Bobi Wine ebakwata n'ebata?
abo siki ekigendererwa kyabwe abo olwedde bamanyi nti newe nakola etya tebayinza kudda ku ludda lwayo gavumenti ekwata bano abatono bano abawansi ba Olivia Lutaaya ababadde bakwogerera ku social media si kubanga eyagala kubabonereza kubanga eyagala kutiisa bakimbowa abagenda okwegatta ku struggle era obuvunaanyizibwa bwayo obusoma kitabo kya kiri ekigamba 48 laws of power simanyi oba lwaki omanyi bano basawo ba bisolo kati bwagenda okusoma asoma ku ndwadde za bisolo bino tabimanyi bulwadde bwambwa bulwadde bukalusu bino byasomako naye senga agenda n'asoma fe abayingidde mu politics ne tumutunuulira nnyo mu political science mwami Museveni muyizi sikola w'abantu abawerako abo bali kwaniyo Babao Seto Badolo Fikira ebintu by'abayitira bye bakola mwami Museveni byasoma. That's why Sam Mayanja omusanga ng'ayimiridde mu lukiiko nga munnamateeka amanyi nti repealed law is no longer law in operation. Naye n'abeera awo n'ayogera ebigambo bye nga ye tayogerera Sewandagi amanyi amateeka. Ayogera ne jjajja wa Sewandagi w'ekyanna mukaaka atamanyi mateeka gwagamba nti eryo etteeka lya 1969 lyagamba nti official assets zonna zifuuse public land era lyaffe. Kati tasoma constitution ya 96 kuba jjajjange tagimanyi eya 95 Bwanika tajja kusobola kugisoma. Bwanika ne banne abalina endowooza emufaanana bagamba nti Kyagulanyi bano abadde abafunirako ssente nti abasibe bano babafunirako ssente nti era mulimu gwa Kyagulanyi abantu okubeera munda. Kakati ne babwanika ekibaleekaanya kunoonya ssente era ekiboogeza bye boogera baagala ssente era ekibabeeza mu paalamenti baagala ssente nabo bagukole nabo basibwe nabo bakole ogwa Kyagulanyi babeere n'abantu baabwe babasibe Bwanika afunireko ssente ani atayagala ssente ebyo tebakyabitubula kameiringa era nebaza nnyo ne Kyagulanyi ebyo tabiriiko bayira we nerabirira okulisayo mukwano gwaffe akireewo oyo mwana wange w'Emaganjo gye yakulira naye namulabye wadde nga okugulu kwade kuwenyeramu naye namulabye ng'akyali strong and energetic. Njagala kugamba akireewo byonna ebyakutuuseeko byebituuka ku bantu aba bulijjo mu freedom fighting ebyo bibaamu abalala bafa sebisoose wano sibipya olirako nti wakomyewo ng'oli mulamu era ekyo kitwasaba nze nasaba essaala yange nti akireewo bamukole byonna naye bamulekera obuki obulamu era akomewo nga mulamu tumulabeko yakomyewo era azze mu mirimu ki. Naye nze njagala kwebaza Kyagulanyi nti abantu bano ba BWANIKA tabaanukula talina budde bwabwe naye kati ffe abo tulina obudde bwabwe kuba Kyagulanyi agenza okujja mu byobufuzi nga ffe ba BWANIKA mu byobufuzi tuli nabo olwedde nga mumanyi enkola zaabwe nga tuli nabo era nze BWANIKA ku mulundi gwe yasooka okwesimbawo nga pulezidenti namuwagira lwa nsonga emu yokka bwe yajja mu presidential debate nga Museveni agitidde. The boy was brilliant. Simanyi Museveni atukola bubi. Museveni alina olubimbi lwatadde mu Buganda wano okuddira buli muntu yenna ayogera Oluganda buli muntu alina erinnya Egganda buli muntu Muganda okumulaga abantu nti mbuzi. BWANIKA is one of the most brilliant people I've ever seen. Lwaki abalungi batta kyayagala omanyi bw'obeera mu nsi ng'oli mu mbuti naye nga waliwo bajjaya nti abawanvu okulabika nti oli muwanvu abawanvu oteekwa batemako mu magulu ne bakkakkana ne babeera bantu gwe n'owanvu wa mubbo kati Museveni ekyo kyakola. Nze njagala okubulira Museveni yasanga wano nga buli mulimu gwonna gukolwa ffe baprofesa bonna e Makerere baali baffe abaali bawuza emisango mu kooti baloyazi bonna baali baffe. Kati Museveni ekyo kyakola okutusalako ebigere tukke. That's why abantu abaffe always abafuula mbutanda abafuula mbuzi n'abanafuya babenga bakola ebyekigega. Kale ebyo tubimanyi naye BWANIKA twagala kubagamba nti batusaasire era batusonyiwe. Togole ku nsonga y'abaana bana bakkiriza omusango tulindiridde kooti kusala abaana babadde nga bajja bawandamuliro babayita ku kooti kati bakomyewo nga ate balina kigambo kirala Kyagulanyi atuwabya Kyagulanyi yatuyigiza ebyekisiru anti nina nali ne mwami Kwezi ne mugamba nti emyaka ginena gye basibye abaana abo nga banoonya bujulizi ku Kyagulanyi naye ffe bannamateeka abawoza amateeka obwo bujulizi banoonya ku Kyagulanyi era tebajja kubufuna tetujja kubayamba kubanga teriyo mulamuzi ne bwanabeera Winyijolo waabwe ajja kubusinzirako asingise Kyagulanyi musango. Kyagulanyi byonna byakola abikola misana abo abaana walaba bw'oba oyagala okakasa nti ebintu bw'obyogera bw'otyo mu kooti si bwe biba
tunulira akatambike Kenya nga bajja muri gasi gachaguwa obwesige omusajja ajja n'ekiwandiiko ng'alina obujulizi ku ligasi gachaguwa bwa misango 10 bwe bamuteeka ku witness stand emisango 11 yalemwako ya dog gwawaako obujulizi obulumika ligasi gachaguwa kati fa abaana tubalinda ku witness stand era ffe tugambye ya design nze ebyo ntikwata Kyagulanyi omulete mu kooti abaana tubalinzi wali ku witness stand ojja kulaba n'amateeka babakunya batuuka okukkiriza nti agundi yatugamba nti twogere bwe tutyo kati bano abaana well and good tebatunde ku biseera byabwe maaso bateeka okukkiriza nti bo balinga nze tebaagala kufuluma ggwanga kubanze Uganda yensi yange mwenjagala okubeera babeeremu balinga abalala tebayagala kukola mirimu mu gavumenti ejijja okubeetaagisa okubabuuza criminal record yaabwe kuba katunulira okusala omusango kitegeeza okuba ne criminal dent nti bwe tugenda okufuna certificate of good conduct tokyasobola kugifuna omu ku baana abo tekukyali yadde omu asobola okugifuna omusango waliko okulya mu nsolo ku musango munene kubanga banaafulumya bajjagamba nti musango wakulya mu nsiruko ate era singa omuntu yabadde negotiatinze nabo ng'agamba nti abaana bakkiriza emisango kati njagala ngambe nti abaana bakkiriza emisango kati Olivia Lutaaya nga bwe wamulabanga ku Facebook ne ku TikTok we ensi yagiriramu wolu ndowooza mu kumukwata bamusanga n'obwambe naye ng'okimanyi nti abantu ng'abo Olivia Lutaaya bateeka okuba babakola ate ebikolobero ebisinga ebirala bitumanyi nga bwe babakolako misango gya Naggomola okusinga kyo ne kyebaagala kyebabavunaana okimanyi nti abaana abamu ku baana baffe abo nawulira nti baabasodoma abakyala baabasobyako ekirindi era tebakyalinga bwe baagenda kakati ebyo bw'obitunuulira n'obikeraageranya n'abaana abalina entalo zaabwe abawooza mbu Kyagulanyi abaana abadde abafunirako ssente abo tebagala kubamalirako budde tulina mu lubimbi olw'okukola kati abo baagala amaaso tugajje ku mupiira tunagenda okuddamu tulira omupiira nga muhoozi agujjeewo atuteebye eggoolo kati amaaso gaffe tetuyinza gajja ku mupiira amaaso gaffe ngamba buli yenna atulaba era atuwuliriza nti amaaso ku mupiira waliyo omusambi gwe bategekera tusobola kuteeba ggoolo kati batukubira olube tululendo tunagenda okulaba bwe tutinga eggoolo agiteebe olumu omusajja nali mwagala nnyo bamuyitanga Tony Eboa yali asambira Frankfurt yajja mu center nga Frankfurt ye balabika bagigobye naye nga bagire eggoolo 1-0 naye nga omupiira guggwa kati bwe bajja n'atunula bw'ati Tony Eboa n'agira bw'ati n'awaga kwemba abawagizi ne baleka batandika buno obwabo obwabe Germany ne banyeenya kati omwana olwamumalira omupiira bw'ati wa Tony Eboa yali akubisa left olwamumalira omupiira ano bw'ati yatwala mu katimba teyasala muntu n'omu nga bali bonna balozooledde eri eggoolo nekola ki ne bakomawo mu mupiira kati bano kye baagala ffe tulolobalira eri gye bali tudde amaanyi gaffe ku babwanika eggoolo yaffe nnyo mu katimba naye nze bano abaana njagala kubasaasira kubanga mbagambye olunye nti ekimu ku bitasoboka singa gavumenti yayagala kubata ng'era egamba nti ebasonyiye baalige DPP eyali badde agamba omuwaabi awaaba emisango egyo eyali badde agamba nti emisango gye tubadde tuvunaana bano tugibaggyeko ne babata naye kati awo we bali bagibakkirizisizza era omulamuzi agenda kubawa ekibonerezo kyanaaba agambye nkulayirira omulamuzi agenda bawa ekibonerezo nga kinene bw'amala bawa ekibonerezo ekinene kubanga baagala conviction egenda okubayamba okukwata Kyagulanyi okitegedde bw'anaabawa ekibonerezo nga kinene olwo bafune presidential pardon President Museveni abaddiremu abasonyiwe olwo bakole ki ebyo natubiraba ffe tulungi board kwetuli tulinda bulinzi kyebazaako eyo step bagisambye tugirabye now tulinda kyebazaako ate we've already predicted what is their next step as the moment we predict your next step omanyi bw'oba ozanya chess oli omusajja gwenjagala ennyo omuzanyi wa chess bamuyita Kasparov yazanya ne computer abasajja abo kyova olaba nga babeera genius bw'oba tonna bakumuvinga mpiki yonna ku chess board aba abaze moves 10 mu maaso kati ezo kompyuta zibala million moves nga buli move yonna gy'okola kompyuta gibaze dda nti bwaza wano nja kuzza wali nze ndi muzanyi wa draft naye
bwesindike pesa bwenti manya nti bwesindika lina ajja kusindika liri obaliri bwasindika liri nzizaako lino bwasindika lino nzizaako lino bwasindika lino amapesa gonna nga tundyago gosobola okusindika possible nti gano gasobola okusindika naye ne mmanya nti kati nsindise lino bwasindika liri nja kusindika lino bwasindika lino nja kusindika lino kati bwasindika lino ensindika lino nkuwali nenkwali mba mu kingi ogwo muzanyo mbangu gobi kati bano balowooza nti kanaakazanyo bakatusingamu nenga mukamanyi twabala muvuzi zaabwe 5 mu maaso kati gye bazzaako byokka tulina muvuzi 4 ze tutunuulira nti bazzaako eno buli gye bazzaako tugyetegekedde epesa y'okusindika tulimanyi minisita balamu akinamu omukono ogw'amaanyi alina ate pijasoko tonnafuya nnyo naawe ate kutandika ku debate nga balamu anti minisita mu gavumenti eriko ekyoba minisita kimufuula ki wano gavumenti ya Museveni akawairo kagamba nti RDC ajja kubeera senior civil servant bw'abeera senior civil servant ne bajja balonda omuntu nga ye Bulola ne bajja balonda omuntu nga ye Edward Ssekabanja oyo aba senior civil servant ne balonda kisa kya Mukama eyatukunamira namulabye wabula avuddeyo ne yeetonda era yabadde anenya ne Sam Mayanja nga amulabula kubimwolekedde weewuunye kwolo Sam Mayanja lwavuma obwakabaka bwa Buganda ate omwana we mutoka nemutomera Sam Mayanja omwana nagwa kabenje n'ofiirawo wayita nakunuza nga 2 n'agenda kuziika omwana oli yali amulabula nga abimanyi waliwo amapesa gootakwatako nga g'amapesa ago omanyi senga olaba embaawo bazipanga bwe bati waliwo olubaawo lwokwata bwoti nga bwolusikayo zonna zigadde waggulu zijja kukuba sina mbaawo zo twabeeranga mu byalo ne tupanga kasooli oba ensawo za kasooli ng'okwata munwe gumu gwokka kasoolizaako okusikayo kasooli nakuba n'akuttirawo saagala ku debatinga babbalamu ndeka kimbo tali kuleva eyo naddala mu politics kubanga balamu mbadde ngenda ku rediyo ye nga kwe ngenda nga mulaba muntu wa wansi nnyo kati olw'okuba nti yayimbirira muhoozi abeewo ne bamu obwa minisita ekyo tekimuteeka waggulu wange olw'okuba nti alina ssente alina gawooteri alina ebizimbe omanyi abantu beewuunya teriyo professor wa economics alina kizimbe mu Kampala omwo bibasomesa bo tebibakolako talina naye nga okumanya ebyenfuna ekyo kikulu mu Kampala omwo mulimu abalina ebizimbe nga tamanyi yadde okuwandiika erinnya lye mbamanyi nga nabo mu baganda bange naye ekyo bwe tuba twogera ku byanfuna tekimufuula mukugu era bamuleete annyonnyole ebyenfuna kubanga alina ekizimbe Kampala lwaki ndeese balo mu mboozi era okunyonyola ku kizimbe okunyonyola ku byenfuna tweta Professor Makerere atalina wadde akagaali mu Kampala kubanga ye yategeera the financial policies economic policies yabitegeera kati oli ali ku mukisa gwe omanyi olw'enjawulo wakati w'omukisa n'okumanya lwaki ndeese balamu mu nsonga zino emipegekaawo nga tuyingira Idi alina omuvubuka abavubuka bwe yaparedinga oba omuvubuka gwe yaparedinga awo omuka ne yetuuma nti wanuupu sefa bali bakola effujjo anti ensonga lwaki mbadde nkugamba ndisaagala nze kumwogerako ebyo byafaayo bye mbadde mbimanyi me president tusonyiwe yatuyambe n'agamba nti ate simanyi Bakyagulanyi bibanjo kya paasi basookanga kukuba simanyi empiso n'osanyalala ne balyoka bakwokya ne bakuwa ssente ye lwaki naye balamu abafuna abakkiriza okubasanyalaza babookye paasi bwabanga alaba mulimu gukola muvuko yennyini akomewo nange mwokye paasi mufunire obukadde bwa ssente oba yeekweka tuwunzike na kino omubaka ow'omupalamenti akiikira abantu be bakasanda bamuyita Richard Lumu yajja n'oguntu gwe atambule n'agatambule nagwo naye buli wagutuusa bagugoba naye Kimbo olwaliro ebintu byakulemye ati byebiriwo Kimbo olwaliro ebintu bikusobyeko kubanga kati ebyogambe biriwo kati Lumu abantu be mu constituency y'Emityana eyo mwami Lumu bakiikirira ebizibu byabwe birala nnyo basajja battu balimi ba kasooli balimi ba mmwanyi beetaaga ki beetaaga ttaka kuba nalimira kasooli waabwe beetaaga bbeeyi ya birime ennungi beetaaga ddagala lya birime nga liri wansi nga libatuukako beetaaga nguudo nnungi ezisobola okutuusa abantu ewaabwe beetaaga amasomero malungi bwe banaasomeseza abaana baabwe si kuba gyaffe Kampala beetaaga malwaliro malungi ng'ensiri zibalumye mu kasooli emisota gibabozze ebintu bibatuuseeko gye basobola okufuna obujjanjabi beetaaga gundi beetaaga economic security nti bwe mbajagala okulima eka za kasooli 10 naye nga sirina ssente nsobolawo okufuna ssente ezinyamba ne nnima eka 10 n'enzizaayo nga sibya manerenda mpole embuzi nkuwa ente
ebyo kati oyo mwami lumu atasobola kumanya biziruma bantu bewaabwe najja abuukira ekintu kubanga alowooza nti ekiyinza okuba Kyagulanyi ne nuupu ne loopu kubanga alina obuzibu muwagizi wa Mpuuga kakati bampuuga bamugyewo walese Ssenyonyi n'olwekyo ntekokola kyonna ekisobola kufuna Ssenyonyi kati ebyamutuuseeko abadde osuubira ki bantu kumugoba bantu amugobya abo mukyale waabwe twamugamba yasemba nakyo era tusaba abantu eyo gyali n'obusente bwe mu buzire ne kati mwami Sewandagi nze Uganda waliwo endyewuunyiza naddala mbabaka baffe ndabye nga bonna bakikubye buli gwe balese mu kakiiko k'amateeka aka parliamentary committee ey'amateeka teri akkiriziganyiza nakyo n'abakungu ba NRM baleeta juza abaali bakulembedwa Ssaabalamuzi aba NRM tobeesigula Museveni bw'anaavaayo n'agamba nti ekyo kyenjagala bajja kwekyusa bonna bagambe nti kyekyo akakiiko todamunawe kunyumya kagenda presentinga ki ku floor akakiiko k'amateeka ekintu bagina kyo second reading oba kajja nti mu second reading ne ka presentinga findings zaako kati akakiiko k'amateeka kajja kujja kannyonnyole be kakoze eki naye akakiiko k'amateeka tukazudde bulijjo tulina lwe twagendayo nga tulina etteeka lye tuwakanye bwe kajja kayogera ku bye twayogedde naye ko ne kawa recommendations zaako erya communications amendment bill ya mukwano gwange Muhammad Nsereko gye yaleeta mu parliament abantu bangi bagendayo ne bagiwakanya bangi nnyo n'ebibiina bingi ne bigiwakanya naye bwe bajja ku floor ya parliament bapresentinga kirala kati gwe tunuulya bayinza kuba bano n'abagenzi eddikuba nga bali kuba technically kubuzaabuza gwe kufuna buwagizi bwammwe nga ku floor ya parliament bagenda kulireeta so kati tulinde bulinzi ffe tugambe ffe tuzanya chess na draft loza abalonzi betegerezanya ababaka baabwe batula mu bukiiko obwo naye abalonzi era nabo mbabuulira omubaka wo ng'omwetegereza obwetegereza buuza nti omubaka wange namusindika mu parliament ng'alina bukugu ki ate alina bukugu mu mateeka tomubuuza by'amateeka ate alina bukugu mu byanfuna tomubuuza bya budget kati nze kyokola ngamba ne benansana municipality nti omukisa gwe balina 226 Sentamu Sewandagi byonna bisatu abirina mwogezi kayingo okwogera kitone muyivu amateeka agategeera muyivu ebyenfuna abimanyi bwe bituuka ku budget wensala mmanyiiwo oba kweka sente mmanyiiwo nezinjagala okukanya nzifuna sibula abantu banyabo ne osaba badde batuwuliriza byenjogera biba byange londamu ebyokka ebinaakugasa faanana enjuki londamu akatono ak'omugaso gy'oli tofaanana nsowera nga ne bwegwa awayonjo ekyafuwazaawo nkwagaliza byenjagaliza katonda akuumi kama abakuuma embeere bulungi nnyo mweraba